Muzeeyo ono zisagala kumublaminga kiwanvu nnyo. Ne mublaminga mu ekintu eki. Kiriwo ekyo. Mublaminga muzeeyo ekintu eki. Muzeeyo ava mu nsiko ng'akimanyi nti amagye gonna aga NRA gamanyi Sale. N'afande Sale yagamanyi. N'atujja ku afande Sale. Afande Sale yalijja kutatuwa shida zaffe zonna. Okay. Yalijja kuzitatuwa. Nera mutujjako. Kuba yabamanyi kubanga yabategeera. Yatutegeera. Netusobola kudya muntu abule somewhere. Tamanyi bukupa. Ajui ngozi za ngombe zenye mulikula. Ajui mavi ambayo mulikula. Ajui matembezi yenyu. Kubanga atuse mu ntebe yeye azze asoma n'omuwa eneo ndi yakulembera ba veteran. Ajja kubayita baki. Batizata. Kwata batigira. Kituufu. Nze ndabira wano mbadde mpatikana bubi nnyo lwa lumbe okunuma. Nabule abaana ba muto wange mukulu wange Kabenge lieutenant yafa lieutenant. Yakubanga mota musali battalion. Yafa naleka abaana basatu. Embera mpatikana na babana tuseba nlema bakuzi. Nempera abaana ba muto wange Wamala Rajab. Yali face ko tubafande kakama. Nandekera abana lero mwana omu yakafumbirwa nnaku ezo. Nina yali mwa okusoma baki. Abange bagenze kugenda ebweru. Bagende bapatikane bakubye bafiire bawuli enchane gulo bafa. N'abange tomanye bajja kufiira omu. Ebuwarabu. Bajja kufiira omu. So singa bampa abana baite bandigenze bweru. Bantegereti tumekula kwa matunda ya baba yetu. Haya ni matunda baba yetu. Wameshindwa kupata matunda, wacha wende wafanye wajishughulikie. Wameshindwa kupata matunda ya baba yao, wacha wende wajishughulikie mpaka Mungu akawapa wakaenda wakaanza kushughulika. Tena hao ndio wanaanza kunisaidia. Wanakuwa pale wanasema mzee na mwana gani kwa mgonjwa wananisukumia. Na kikao chenye nililopigania kabisa. Nikamwaga damu yangu. Nikakanyaga inchi Uganda yote nikaimaliza, hakiwezi kanisaidia. Nagera nenkuba yeyo mukatambwe eyo. Njajinga ente zaali 9. Njajinga ne mundu 8. Nenkwara n'abalamu 2 nembatwala imakonkonyi geyo. Mu kampu nemba bakwasa. Nenzira ku ditachi yange ekyampogola. Sebo mbandi abansindikide badiro none. Enyama bamazo jirya. Napere mazo jirya. Kwedi kota enyama ebagiride weddeyo. Nibanona nabbi ente nakitwaseke ntubbe za basubiriya. Nena ngina mizimu jabe nvuma. Kubanga bajjaffe bali balwanyi nagirinanga gintambulirako. Batunona ne bateeka mwana nze bannange ne bateeka mwandachi. Baba kuba emigo nenze bansuza kwa ndachi waggulu bati nga ntudde. Tebansunanako. Kyebankolako kuzija ko mundu yokka. Nebude bagenda okucha ku baana abafialisi betwagenze nabo. Nga wali baba. Komingo je baba. Nenga baziridde. Ne mundu mwazi wali. Naye kyanyamba. Laba adui bwayingira ekire ekyo ngate abale taitawo nganje nditachi yange nga adui taita. Wo. Nga bamunyiriza bunyiriza nga onobera no bali wono nenga bombo. Je bawulire byasi. Nankera sawa mwenda 10 nga nteko kuba nkwambushi eyo. Neko adui yalingia. Nagenda afuna tulo ebikompola. Motago. Diko yisira ntutu. Sana jana tunuli ati. Anamba Kasirivu. Sa? Uya adui yako ku eneo yako. Tindi afande. Utampiga. Bwana gani kuchibonelezo. Afande nampiga. Utampiga. Aya toka. Chagua watu. Nenda section yezi. Mbaja kugitwezi. Nara pigi. Neshero zara pigi 2 na ntanka 3. Nenzikirira nabasanga kayonza. Ndi kusunga nengera. Mbalengera. Nenjijenga. Hani bajja bagigwamu yobusungu obungi bwenina. Sajja bali bagera kunzita kaka mfire kumwe. Nabasekula samwe ndogwemesana nabasekula bulungi Mungu nanyamba basekula nambasuze ebyuma mota ne baduka ntubagoba omwana buli nsawa atadde mu mweragira bujiza naja bayiwa ntubagoba Mungu nanyamba ne bava mwenewo enzira yo ku reporting abangamba
Sasa yanga babuga wewe rudi kwa kazi. Kwa eneo yako, rudi kwa eneo lako. Kayula nagaa na uli ambia ingira majeshi na namugumu. Ninga yansanga matuga na 85 atu musizifaya. Uli matuga. Wewe kusanga. Na tuli musizifaya. Awo. Olwayingira. Ava makerere Kayihura, Kamiri. Ona badde muhozi yabadde amekomanda. Ne bali bana mayombo no mayombo. Uba tusanga. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Weewaawo atrabo mulungi tuzze nate okubanga tuwayamu. Era ndowooza wandabye dda ndi ne afande Kasirivu wano fuuma Kadogo be bano abalwana olutalo olwaleeta gavumenti eno mu bukulembeze. Gwe mulundi gwange ogwokubiri okubanga mpayamu naye era nga olunaku olwaleero nate ngambye nti kankomewo mulambuleko. Omulundi guli lwe twali naye wano nga tuwayamu era yayogera ensonga nyingi era bannayuganda eyo nabalaba nga mwakomentinga mwayogerera bingi kwa Fande Kasirivu ono gwe tuli naye naddala embeera gy'ayitamu okutwaliza wamu. Tuli wano tuli Kagoma. Tuli wano tuli Kagoma era we tuzze mu muzigo gwo wano twongere okubanga tuwayamu. Afande oli otya? Ndi bwentyo wabulanga nga sinabagenda walanyo kansoke nkola ekiramuso kyaffe kubanzi musajja musiraamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oli omwandaba era nga sinakwogera bingi nsooka okwebaza buli omu yenna atadde ettaffaali ku bulamu bwange okusinziira bwe mwalaba embeera eyaliwo era neyanziza neyanzeege temulekeranga awo. Okusinga ennyo nsukkulumya mwami Godfrey ali mu US eyo. Mungu akugaziza ensawo yo era akwongere omukono ogugaba. Sebo neyanziza neyanzeege obubaka bwange bwatuuka era ne bunyamba ku ekyo kye bwalina okukola. So oli otya kati okutwaliza wamu? Kuba akabanga kaweze bukya nzijja okulabako eno n'afande gita naye era nkusanze okyali ku buliri wano. Akabanga kaweze era nkyali ku buliri olw'ensonga nti olumba olwannuma oba olunuma terwajja kusaaga kubanga olumba lukukwata ku magulu ate ne lukukwata mu spinal cord. Ndowooza abasinga spinal cord mugimanyi. Spinal cord eyo ye controlling omubiri gwonna. Kale erwawo okugenda era yensonga lwaki nange ensanyusa nnyo okulaba kula nti onsuubidde omutima okudda okulaba embeera gye ndimu era alhamdulillah Mungu akuwa ky'osinga okwagala. Kinkola bulungi afande nti olunaku lwe nabeera eno nava wano neŋŋamba nti embeera nange teyampisa bulungi neŋŋamba nti kanoonyeeko ku bakulu abamu mpayeemuko nabo ku nsonga ez'enjawulo naddala ku BAKadogo ate era ne ku veterans abaawummula naye abaawummula emyaka giri egyo neŋŋamba nti njagenda mbabuuza era ne tuwayamu ne bangi. Nina omu gwe nagendako n'agamba nti baveterans abali eyo abasinga abalaajana nti balaajana olw'okuba amagye baagaddukamu buddusi badizaata. Nenga nti era munamubuuza ne mugamba nti afande Kasirivu naye dizaata awo ne kikoma awo. Then
abamu bagamba nti lwaki mwe ba veteran oba bakadogo abayingira amagye ebiseera ebyo nti babaterawo okusoma nti naye mwagaana okugenda okusoma nti abamu baddukayo mu ssomero embalala eyo nti so yensonga lwaki ndaba abamu bakadogo bafuma kadogo oba aba veterans abawumulanga balajana. Oyinza kwogera ki ku nsonga ezo? Ensonga ezo manyi naye sikyayagala kwogera ku nsonga ezo nga byantuuka ku mutima gwange. Naye manyi Omuganda aluga nti enjogezi yogezi etuuka nnyinimu ku muzeeyi. Oyo agamba nti bakadogo oba tuli badizaata, okay, situganye kale tuli badizaata, naye otumanyi kikulu ekyo. Tuli badizaata naye otumanyi twakukolera ndi dizaata naye ontegeera nakukolera era natambula naawe emyaka egyo gyonna nga ndi naawe. Ekyomukisa omulungi muzeeyi waffe rais wa Uganda mzee Museveni haweza akaongea kwamba kuna muntu dizaata. Ekyo tasobola kuogera nti waliwo dizaata kubanga ayimira ku magulu gaagabye n'aga nti eti ngarau wanasema kwamba mtu alikimbia jeshini. Au wote muwakusanye wawaandike muwape pesa zao. Yani walikimbia kutokana na uongozi ubaya wakati huo. Nzondese n'agamba twadduka abadduka olw'obukulembeze obwali mu magye ebiseera ebyo obubi era ekyo nakijjawo. Era oyo yakugambye mugambe nti ow'amagye agamazeemu emyaka emeka simanyi bajja kutusiikuula emmeeme batwogeze ebirala kyovula bankugamba muganda wange saagala nze gendayo nnyo eyo kyendika ekisinga kya bulamu bwange buli butya wamu ne famire yange. Era nze taba kuba muganda wange jita temwandindabye kuba mbadde gye ndi ebbanga na temundaba naye jita kyamukwata kona jja nantuuka konaga owenvumba muganda wange ofiira wano ntifiira wano okuleeta nojja nondaba naye naye sirina bwetaavu ku bwo. Omuganda alugira nti akajja obunaku keemanya ejjanzi teribuuka nanzige. Ffe twajja nga tuli banaku tetusobola kubuuka nanzige. Enzige katuzeke zibuuke ffe tusigale wansi awo tujja kuyowa wansi awo mpola mpola naye nga situbuuse nanzige. Akajja obunaku keemanya ejjanzi teribuuka nanzige. Bwe tuba nga twayingira mu kibuga wano nze kiri mu mutima gwange nga tuli battalion, 1st battalion, 5th battalion, 3rd battalion, 11th battalion, 7th battalion, ne 13th battalion, ne 15th battalion ziri mekezo. Bwe tuba nga twayingira mu kibuga muno ogenda okumaliza amambuka gonna ogalongoosa gonna ekiwanvu twali kaka bwe tuba nga twali kakaaga tukukuba twaliwo 10 nga 4 abalamu wali basigaddewo batukolera ki? Omwana akulema okuzaala mu buvubuka nti ndi muzaala mubukadde kati nze engeri gyenkadiriya wumbaali n'okusinzira engeri gyendaba ensi eno sisobola kukaayanira mataga yiise. Omwana yannema okuzaala mu buvubuka sijja muzaala mu bukadde. Muzeeyi yagaana otuwa sente nga tuli batono tasobola kuzituwa nga awuzze emitwalo n'emitwalo gy'amagye ate n'obuvunaanyizibwa kati alina buki alina bungi. Wabula omusajja ono teyali mubi. Muzeeyi yalina administration ye etegerekeka naye abasajja be yagenda aleeta yakitugamba mu 82 yabagamba ati naluga nti nyiwa vijana msipojitahidi wakati tunapigana watu watoka nje nchi za Ulaya watapeleka position zenyu. Wachi yayogera ekigambo ekyo watapeleka yale amazukiraba anti fe twasoma we kubateerawo essomero nekabasanda nakiddamu naye ye kennyini programu ze bwe yazipulaani nga zibeerewo bano bye yateekawo bannaffe be baazoonona kubanga bwetuuka muno ng'akumanyi takwagala ogenda mujevuna ayagala oli anamutiitibya anamutwalira mu ngalo gwe akuteeka awo
fe tutambudde tulinye office zino ntuzirinyirira zonna tuga kikawuno kyetu lazima tulipigana ninga banyo kulekawo katebe naga nti wacha nikuje nagenda kulanchi tadda nakulekawo mu office nagenda kulanchi tadda ensonyi nezimukwata nasindika escort we namuwe emitwalo 2 pelekea huyo nani omwelezea arudi keso akomewe nche kuga twagenda okugiranga tutamiddwa ebintu moddu eyo nga byatutama kale n'olwo ensonga eyo nze nziramu okwebaza abanyambye ate nzi muzeeyi simu braininga nnyo kubanga muzeeyi yatugambira omusona nga nze nja kutuuka mu kibuga atumaze okukwata entebe nja kuba n'emirimu mingi amusobola kukola ki kundaba nga kati bwe mukola ki kubanga yavangayo najja mu maaso gaffe mweka ekipindi kya matamaduni netukuba mu ngalo ntuyimba natuyimbiramu kata kyakisobola ne bano bagenda ateekawo baagala balowooze nti banene nnyo naye kikyasobola muzeeyi kubanga buli lunaku muzeeyi tumulaba ng'alina basisinkanye bw'ongamba nti takyasobola kusisinkana mmwe nti obuvunaanyizibwa alina bungi olwajjo namulabya asisinkana abaana bano abasomye ebya patriotism buli lunaku juzi era yali ekkololaawo Museveni awooma abadde ekkololaawo nga bajjukira Katonga oyinza kuŋŋamba nti muzeeyi tasobola gamba nti katufune olunaku tusisinkane bakadogo tusisinkane ba veterans abazirwanako bonna tuwayeemu tulabe ebizibu byabwe muzeeyi alemwa lwa nsonga omanyi kigabo kyebayita ADC ebintu ebyo babikola manayimu ebintu ebyo babikola lwa nsonga muzeeyi yandyagadde okusinkana abantu bonna naye ekizibu ekiri ku muzeeyi ye si yagaana bana basajja balina nze bwe bakwatanga mu papula zaffe bati nazitunulira natunulira enamba ye y'amagye natunulira neyiye engota kulala nga nsonga era nga manzi ulikuwa umefungwa ulikuwa umefungwa waliosibiddwa kiki lwaki obanga alabe enamba yonto ate ina ranka lieutenant naye nga ye wali awo ayina ebiramba biringa bino ebiwandiiko ebira ku gali y'omukka oba kutwera ye namba gyayina ninga ine enamba ya bifo bina naye ng'oli ku lieutenant naye yali lady n'ebinamba biringa bya twera bisekoko kwebiri akati musajja yalinga mutufu okubuuza nti olikuwa umefungwa vipi n'omugati sijafungwa bado iye kwa nini katuinga gutagala akusemberere akati muzeeyi tagananga kulaba ba veteran naye abantu bano abamulinaanye bano era epapula bino byola betutwala babisuula muki mukasero enchana biteeke mmanju era tabiraba nzo kyatuwamba gavumenti yo nakusinkanako muzeeyi mingi bibiri ng'omusinkana ku ki omulundi gwasooka nasinkana muzeeyi mambuka eyo nasinkana muzeeyi yatujja nyina tukyalya mambuka eyo lwakuba kugamba bambi nga bagamba twali bakadogo twali bato omwana ekigambo kyayogera ekyo singa twalinga obwongo bwaffe bukasuka kasuka ewala buli muntu yantegedde omwana yagamba muzeeyi omwana mugati muzeeyi nti oyo 89 namubuza mga muzeeyi tuwa tumetembea pamoja na wewe mimi sina pesa kwa mfuko na wewe mwenyewe huna pesa kwenye mfuko tunaumwa njaa na tukakuta mti ya muyembe ambayo imekoma nimeanza kuiva chini hakuna lakini ukiangalia juu pale miembe imeiva na huo mti uwezo ukaupanda sipokuwa mimi niweke begani yangu ukanyage juu yake upande ufike kwenye miembe pale yali ategeezaki na mugani muzeeyi bwe tuba tutambudde ffenna olugendo nga toyina ssente nange siina ssente
naye ng'enjala etuluma ne tubanga tutambula tusanga omuti gw'omuyembe nga gwengedde naye nga wansi tewali miyembe emiyembe giri waggulu naye ng'ekyo ekikolo naawe tosobola nange sobola kukirinnya wabula ne nteekawo ebibegabega byange n'olinnya kuli nenyimirira n'okwata ku ttabi n'ogenda ku miyembe bw'otuuka mu miyembe egyo nga tonnaba kumpa n'olwaba abayita mu kkubo abantu ne bansaba nzaali waggulu kuggwe gwe ntambudde naawe na bano abayise abansabye nsookaani osooka ono gozze naye muzeeyi atakulwa omutwe mwingine nani kino nakikola ki n'olwokuba twali bato kati mu bukulu tugenze tuzaayo ebirowoozo byaffe tugenda tuzaayo ebirowoozo ne tutegeera ekyaliwo so kati mukama wange y'ensonga lwaki saagala nnyo kutusokola bigambo bingi tulina ebigambo tusirikidde ku mitima gyaffe bingi afande Kasirivu nkulaba olina ebigambo bingi ate ebitali bya bulabe byensuubira nti ne bw'oba obyogedde tekirina buzibu tuweredde abaana baffe mu buzibu nze ndabira wano mbadde mpatikana bubi nnyo lwa lumbe luno okunnuma nawulira abaana ba muto wange mukulu wange Kabenge Lieutenant yafa Lieutenant yakubanga mota mu Sali Battalion yafa n'aleka abaana basatu embera mpatikana nabo abaana tuseba nlema bakuze n'empera abaana ba muto wange Wamala Rajab yali kifeesi kwa tuwafande kakama nandekera abaana lero omwana omu yakafumbirwa nnaku ezo naye naye yalemwa okusoma lwaki abange bagenze kugenda ebweru bagende bapatikane kubye bafiire bawuli enkya n'eggulo bafa n'abange tomanye bajja kufiira ebuwarabu bajja kufiira omwo so singa bampa abaana baite bandigenze bweru bantegere tumekula kwa matunda ya baba yetu. Haya ni matunda ya baba yetu. Wameshindwa kupata matunda, wacha wende wafanye wajishughulikie. Wameshindwa kupata matunda ya baba yao, wacha wende wajishughulikie mpaka Mungu akawapa wakaenda wakaanza kushughulika. Tena hao ndio wanaanza kunisaidia. Wanakuwa pale wanasema mzee na mwana gani kwa mgonjwa wananisukumia. Na kikao chenye nililopigania kabisa. Na kikao chenye nililopigania kabisa nikamwaga damu yangu. Nikakanyaga inchi Uganda yote nikaimaliza, hakiwezi kanisaidia. Kati chenjaga dokulaga. Ntite tuina nnyo kubanga kugambye bato mukulu wa Kabenge yafa. Yali Lieutenant. Ni muto wange Wamala yafa. Yali Lieutenant. Fena twava wa tuli baana baka amadi jita. Munyumbe mu bulemezi. Nasigala wogo. Mungu nzego yasesema. Nsiga pandange ne bafa. Ira nabazika wali bulemezi. Bebasa. Bandekera abana. Nengeza ko cyengezezaako nabasabira obuyambi ne bugana n'entambula n'ensaba obuyambi ne bugana nengeza ko cyengezezaako paka abana banemerera ne bakola ebyabwe. Abange banemeredde mpaka basaze batusegenda bweru baliyo bali batano okubatta nenganze kitaabwe abangi badde bali amatunda gange omusayi gwange gwe nalwanirira abana bandi badde bagulyako tibasobodde kulya kwajiri ya kwa kuba wabulyaza amaanyi. So kati ensonga eyo saagala nnyo omuganda wa Kisubi kwogera bigambo bingi nnyo kubanga bw'oyogere nkyenya kugambye ni musajja muganda geregere nti bwe enjogezi etuuka nnyinimu ku muzeeyi kituufu. Muzeeyi ono saagala kumubulayiminga kiwanvu nnyo ne mubulayimingamu ekintu eki kiriwo ekyo mubulayiminga muzeeyi ekintu eki muzeeyi ava mu nsiko ng'akimanyi nti amagye gonna aga NRA gamanyi Sale n'afande Sale yagamanyi. Natujja kwa afande Sale. Afande Sale yalijja kutatua shida zaffe zonna. Okay. Yalijja kuzitatua. Nina mutujjako. Kuba yabamanyi kubanga yabategeera. Yatutegeera. Netusobola kudya muntu abule somewhere. Tamanyi bukupa. Ajui ngozi za ngombe zenye mulikula. Ajui mavi ambayo mulikula. Ajui matembezi yenyu. Kubanga atuse mu ntebe yeye azze asoma n'omuwa eneo ndi yakulembera ba veteran. Ajja kubayita baki? Batizata. Kwata batigira. Ninjagala agende oyo yakyogera agende wasalamu gaitu tulina bazidizata bana uli Sale kyana amugamba. Uli kyana amugamba. Kubanga kimanyi.
So muganda yange njagadde okumanya kuba kino kibaddewo era mbadde nkibuuza bangi ekyokusoma kubanga bakyekwasa nnyo gwe waddayo n'osoma ng'ovudde mu magye oba tewaddayo natu tekwali kusooka kuva mu magye natuuka ano nga okuwamba Kampala nga ndi provision twalina ennyoto ezi kuva mu nsiko ngerawo batuzimanyi nga tuli awo toyinza zimanya provision PGO1 PGO2 provisional second lieutenant PGO1 lieutenant PGO2 captain. Okay, so wajja olina 3 najja n'ennyota zange 2 nga ndi provision. Okay, 2 provision kuba bagitanga provision tutuukana nga ne company. Okay, fe twayitawo buyisi ate twatuuka mambuka tumaze okuwamba gavumenti nga tuli obuvuula kuteeka mu ssomero kubanga kyetwali tukolera twali tukoze eki tukimaze twali tulina okusasulwa kati ngonziza mu ssomero y'ensonga y'ekyo abaana tebakola ki abato abasinga balina appointment mu magye nga tosobola kubazzamu kaba baba bagiyita bwena baleekaana nga tosobola kumuzzaayo ng'obulamu bwaffe bwona bumanyidde muliro wali nga bumanyidde wali ku muliro era ffe kisasi lyavuganga noga nti kujja kutuuse nga tulanga bagenda okulya obulya emmere esasi kasita livuga tulaba nga bagenda okulya emmere akuwapi twende nemugala nkwatagana abasajja mutandika okubagana n'abasajja ekyo kanga emmere yaffe tula kyetwagala kakati nga bonzize eno ndaba ndi mubunaku bwakiti waliwo sibitegeera nze omuliro waliwo nga wenjagala netukanyaga mobile mambuka awo bajenze Alpha Bravo Echo India mambuka awo netukolerera muzeeyi yatukola bu siche yandikoze abakola bubi siche yandikoze so mukumulo oli wano ndi wano embeera ogikwasaganyiza wano mpola mpola ate muzeeyi yanditwebaziza nnyo kubanga kyeyandibadde atwebaliza tubadde mu ggwanga lyaffe muno abaana balina obusungu bwe balina baavu ate bamanyi okukuba enkebete bamanyi okukuba gaani bulungi naye siwulirayo nti bakutte veterani muno yabbye tetuwulirangayo nti bakutte veterani yabbye watu waliiva siasa yake balina discipline waliiva siasa amagye ga Museveni NRA twali twayiva siasa ya muzeeyi omanyi boogera waka noba munyumba lwati ngenze kukola nogamba mwana nagataata ondetyayo switi nti kale ogenda mukudda switi notomuleeta bw'otomuleeta omwana najjanga dduka ajja gy'oli notomuleeta n'omusitulako enkya nagataata ondetyayo switi akugamba enfundezi nakutegera oyo omutwe nakutegera nti omukola ki omulimba omulundi ogwokuna bwakulengera adduka embiro nadda ku mbiri gwa nnyina yatasobola kuddayo kukola ki kujja gy'oli kubanga yakutegera nti okola ki kakati ye muzeeyi mulimba nnyo muzeeyi mulimba nnyo nati kyomukisa omulungi alimba baana bato batagenda kwerabira wasinga yalimba bakulu banne bo bangu okwerabira naye ffe abaana bato tukola ki yatandika okunnimba nga nina emyaka 13 kati ndi mu myaka 5 era akyannimba era nange bukeere nkyambeere masikini ngende nga mugoberera nina kubeera wembadde nenkubira omusumali gwange nensirika Mungu bansaasira nenfuna kyendya ndiisa abaana bange bwe bateeka musomero bagoba nga ngenda negayirira bwe ntegayirira ne bakkiriza ne basoma Mungu banyambani nengenda oba mukyalo ngeeyo akamwanyi banogeddeyo kamwanyi nentundayo endebe za 5-6 nga ndeeta nga abaana bakola ki nga mbasasulira naye nze saagala genda kwegayirira ffe twali balangira okuva edda omulangira teyegayirira Afande Kasirivu olinga agamba nti teri ssuubi ateri ate nze nga ninga alengera essuubi mukama wange kubanga bwe mwogera bwe muti bangi abatandise okwewuunya emboozi eno era bangi bendabye nga baga
abasajja bano ddala gye bali, abasajja bano ddala baakola omulimu bwe guti. Era bangi bentandise owulira nga bagamba tukola tutya abantu bano okusisinkana president. Kyoyinza okugamba nti eyinza okubaayo essuubi, kubanga abamu mpulira bagamba balisinkanye president oba genocide. Bannange kambabulire ebiri munda ebyomunju tebitottolwa. Ombuuziza okusooka nonga nti muzeeyi wakamusisinkana emirundi emeka. Ogamba ebiri. Ogusooka ng'okugambye ogwokubiri twali conference center wano ku Nairo. Ne bagamba bakuŋŋaanye ba veteran naliko. Amawulire ago naye ng'alina naye simanyi gye gadda kubanga nze namugamba nga tufuluma ebweru amaze tugabula. Ne mugamba muzeeyi tunaomba watupige picha hapo. Naga ukweli. Ne musitama wano ng'ali mu ssaati y'enjeru emikono emimpi. Ne musitama wano tukubba ekifaananyi. Bigambo bye yatugamba nkyabimanyi siri mwana muto. Ebyo byagenza ayogera ku enva n'engamba nti ffe tugenda kukola ki? Wabula batubonyaabonya ffe tuveeyo twogere bagambe nti gye bali bano n'omu ku omu kuba gwe muzeeyi gwabwe. Bano n'omu ku omu kye baliko naye ffe twabivaako. So tolaba essuubi. Nze siraba essuubi era naawe tebakulimbanga nti wali essuubi. Katonda okoze obubugagga byo Mungu akujje mu nsi amaze okujja mu nsi bagenda okwabya olumbe. Bwe bagenda okubala okusoma abaana abagenda okugabana nga gwe toliiko nga gitajja kugamba nti ate faayo ojja kufuna ng'ate bagabye olwedde mba nfikidde okuze mba nina kwerwanako ebyapa babitutte ekima kituze kani ngoga nti bampe era gitaba kuga nti ojja kufuna manya nti mulimba. Kati bano bwe muyitamu mu bannamawulire bigera muyitamu ne bagamba gambe ebyo ayogeza maanyi kubanga emmotoka gye avuga mpenkoni ente ebiralo by'ente ayina amafuta ayina wajja bye Museveni muzeeyi bye yatusuubiza ati kufika Kampala wabibi wazuri ni wenyu, vijengo vizuri ni vyenyu, magari mazuri ni vyenyu. Kati ebyali ebyaffe yabiwa baluwa yatugamba abakazi abalungi bammwe ennyumba ennungi zammwe emmotoka ennungi zammwe titulina kitwafuna. Bannaffe batuvaako amabega bewe mutuuka mu baga nti abali bulungi bafirira bali bulungi bakubakerere yabwerere kati ngoyo kubayye abantu bakisevugana mu ggwanga abo ani amumanyi mwogezi w'amagye agani NRA ayogerera NRA UPDF ayogerera NRA ffe tuli be NRA first intake NRA first intake NRA ffe twakubanga ebidomola ffe twali amaliba ffe twali obukwanso ffe twaddukanga netugende singo netufe singo tukoma mu bulemezi ffe twabonaabonanga kuba ffe twasiba amakuba ago naye ng'okusooka tugasiba nanduulu waaba songa mbere bakubye n'emmundu nnya n'osonga n'ojjayo emmundu bagikugjako enkya n'oddayo ffe twagattanga waya kulandimayini bulu nekuba emmotoka muli bana muli mukaaga nabo bajulius ayina apolo bamarufu yali mutezi walandimayini bakagezi kakati abo oni buli yanga ayogera halikwata afe kuongea katika jeshi chicho tagwana kuba tamanyi historia kuba bayogera ajja kwogera bya kungulugulo namulidde juzi nga adda mbagundi mubajita noli omwana zitiro nga bajjo ku ntakufanya shina nataka wewe agende mpola atya lwaki mwaga tukugira omuntu okubanga abanja ekise kyabanja omuteekako ettaffaali ali mu kwogera kyayagala mugamba omutisa tisandika kyegambye okirabye bye batujjayo twogere batandika kunoona omwomu saagala babanoona omwomu era bajja kutunona kyovula tetwagala kubeera mu mmwe bamawulire kati nze maze emyaka ntambula bulomona ntambula funi kati nzizeemu okutegerekeka bandabye
tambulira ku remote emyezi 3 undi tumanji yalaga bamunonya ali mu drone biye batwagaza kyenkakatako ngo amawulire okunoonya abalwanyi manye embeera yaabwe bweri ate n'abakulu abo mbabuuze nabo mbateeke ku nninga lwaki embeera eri bweti era mukatola akati ng'obulwadde afande Kulaija yennyini gw'oyogeddeko namubuuza nti lwaki afande Kasirivu afiira eri nga tajjanjabibwa naŋŋamba nti amalwaliro gonna weegali aga omusirikale yenna nti eyawummula obulungi akkirizibwa okugenda mu ddwaliro lyonna ery'amagye n'asobola okuba nga ajjanjabibwa nti okuggyako ayinza obutafuna mukisa ogwo nti ye disaata so oli ayinza okubuuza nti lwaki ovundira ku buliri wano mbadde ne sula kayikiyiki Lieutenant sula kayikiyiki muzeeyi we yazimba amaka wano ekapeeka ali ku ttaka lyabwe ekawuma abonyeebonye ebbanga lyonna yatuuka n'okuvaamu eriiso omwana we yamuyamba baligiramu mbaale alina limu Sebirumbi Kapiteeni Sebirumbi afudde endaba Kapiteeni Lieutenant gundi ono muganda wa Sebirumbi Matovu bakina Kiwanuka Richard wena fule tulaba Baisi Makizito bafule tulaba gundi ono Bazuka ono gwe bakuba ennyindo wena bafule tulaba kikyogezako baleme kutwogeza bigambo kubanze wegamba nti bagamba amalwaliro weegali nti era abaawummula obulungi nti teri abakugira kugenda nti kasitoba nga olina ebbaluwa eyo yakujja mu magye kasitoba nga olina ennamba y'amagye ebyo byonna kati nga babyogera naye kubyogera kwabwe situbigaana babyogere n'ebiteekebwa mu nkola bitekebwa mu nkola kyenkugambye nze manyi nina eŋŋombo yange babala tebagirina simanyi nina eŋŋombo yange egamba nti ate abanantondo abamusiru buli lwetoloba nantondo oba ki musiru olina kusooka kuba nantondo nosooka oba n'amagezi nze nina entondo ezange zenkola kubanga bwenjja mu maaso go n'otunyamba nonsindikiriza nenkya nenzira n'otunyamba nonsindikiriza ng'emikono gyange giwanikira Katonda gwe wanteeka mu nsi ng'omanyi nanzira wentudde ng'antudde beba bidagala biganda nga bibi byenkozesa nze bidagala bya Uganda ng'obuuta obudomola nga mpuuta obudomola omukono gugwe nga nyiga nga maama anyiga mukazi we ng'anyiga nga mpa kyakulya nga ndya mpaka ye Mungu wali waliwo omwana Sergeant Fadulu yankubira esimu wayise ennaku 4 ono mumugambye ali yanomala omutuukako otya n'okutya naye alinga nze yankubidde esimu naddundyawo munkuba waliwo omwana bagenzeyo kuziika bamuyita Sergeant Katende omumanyi yagenzeyo kuziika waliwo baligenza okuziika n'amutwala mugaali Khalifan ali bubi tyali bubi kinange ndi bubi nga tasobola kuva wansi naye yagenda ebbombo ne bamugobawo agenda emulago yafuna ekituufu emulago ne bamugamba nti amagulu ago ne spine cord eyo ne bamubuuza okola nnyo oba n'amugamba era nganze be nabagamba twali tukola nnyo kuba abazungu babiri be nalabye ebbombo nabagamba twali tukola nnyo tiddi tumugamba twakola okuva 82 82 83 84 nga twetika nnyo tutambula nnyo mpaka 89 kale eyoba n'amugamba nganze bangamba ebbombo yaŋŋambye nti omusajja oyo olinga yakukebera olinga yankebera ebigambo byogedde bibangambye nti twatambula nnyo mu kumala okutambula etafuna mubiri gwaffe kuwummula n'engeri gye twetikkanga kati ebinywa bino ebyamagulu byagaziwa badokita nga bamugamba nange bangamba byagaziwa so twali tulina kuddaawo tulirelaxinga okulaba nti tukuulinga ki
bidda najina emigongo betwetikanga ntambula mailo 10 mailo 8 wetise byonna kati bitudira mbokadde waffe bono ogana mugamba kati utaje bitingira kuba toja muga mimi nilipigana kuanzia 81 byebiki aba basajja betubanyumiza kati barabanga filimu zino ze baraba muki kubutambi chofula kati tubanyumiza kati ngo banyumiza kati nga nze ngena nempulira ebintu ntyane okutya waliwo abasajja bempulira wano obamba ogere obamba lekesi manyina kumanya Kayula nagaya na William yaingira majeshi na namugumi ninga yansanga matugano 85 gatuli musizi fire bune matuga oyo kusanga gatuli musizi fire awo olwayingira ava makerere Kayihura Kamiri ona badde muhozi yabadde ame komanda ne bali bana mayombo no mayombo ubatusanga matuga 85 musizi fire ubatusanga nina muri ya story nga yalwana nnyo wa 81 nasirika ningamba mukama Katonda kakati fe byatutama mukama wange bemba mutwagala okujja amawulire amatuufu mufunanga olunaku morokaza mu muziki kama mafuta notuga nti ntwala mu kibira wali enkambi tugenda kupasitula abo abogera bati batasobola nkutwale ngenti wano wali enkambi yaffe wano wali uditachi yaffe wano twazikawo gundi sema kadde mwana waffe ruwe twamuzika Butambala Kisanza sajiri seba bakali twamuzika Butambala fe tumanyi nawo bannaffe okuba nti bagala bukimbe babalaga nti bakimanyi ate nga tabakimanyi kyovula nti beteekawo kati fene batukwata tuli babi batukotinga bubi ate nga tuli babi tumuli badizata mwali mwagala byamangu yensonga lwaki temwagenda kusoma ate twali twagala byabwangu gana magulu bandiga kubiddewa abali bagala byamangu babakuba kubambadde byaranka fe twali nga maaso nga bali bambega jina mikono jino jira magulu gagano gali misumali embiri zizo nonkube mamba tezaliwo so omuntu ayinza okubuuza saawa eno nti nga essuubi teririyo mu gavumenti kiki ekiyinza okukolebwa okusobola okulaba nga Kadogo veterani abeera mu bulamu obweyagaza bwe mukulaba okuko nze sikyalina ssuubi nga gavumenti tujja esonyiye sikyalina ssuubi okuleka essuubi lyenina nga bwe mpulira abasajja abazira kisaba kometi ngaabo abalumirirwa essuubi ndisuubiramu abo mwendisuubira kati mbono yampereza zino ziddagala alhamdulillah naye bino twakoowa okusimba layini twakoowa era bwe kuba kubeerawo mbeerawo nindiridde ekintu kimu kyokka era naluna kikugamba nga nsembayo nindiridde kufa emyaka gyejo emyaka gyejo emyaka 5 oba ofa tulindiridde kufa Mungu kutujja mu nsi President Museveni agenda oweze 8 gwagamba 5 yoli alina asa twagogoloza tosobola okugatwala oli alina facilitation n'ogatta ku 5 oli alina facilitation ne bwalalo ekire ennyonyi esimba alina bamutwala muwulira luvannyuma nti bamututte ebweru naye nze ensula nazirise wano omukazi nga bwemulaba agenda kukolaki kakati ndi wano ntunula ntwangalinga embwa buuyo okugulu kwazimbye ettalo yabadde anzijanjaba azimbye okugulu ettalo ntunula ntwangalinga embwa esudde ekyuma olina kyamukolera nakyo okumukolera nalagire bulagize banyambe banoonyezeyo buuza biki bibino byemusiigako buuza bibino byemusiigako libule embo mumanye eddagala ly'omu nsiko kale kakati muganda tetumanyi miti egyo munatusonyiwa temuli babi nnyo okutunoonya naye munatusonyiwa olunaku gye tulina
okujja ate nga musokola munda okulaba nti bibagamba ife tuba twagala history twandyagadde kubibagamba tuba twagala byafaayo. Kakati waliwo omusajja ali Luweero wali bamuyita Terulaga kapiteeni genda yi Luweero katale kapiteeni Terulaga aliwa Luweero katale awo genda omugedi komanda Kasirivu yansindise njagala Terulaga mmotoka ovuemu awo omuggyeko ebigambo yajja kubuli asomba mazzi kagaali kapiteeni asaplayinga kibuga ky'e Luweero naye nga yakube twalinga naye nga tatekinga kava Terulaga kuba bukube mugwerewe nani yakulesera waiso kuba ngayimiridde uyo asomba mazzi kati nze oba kapiteeni asomba amazzi naye ate nze kagaali ka bicycle asomba mazzi genda obuuze onoga nti oba nimba genda mpola mpola ogera soko genda mpola mpola obuuze yakamitinga muzeeyo emirundi ng'ekyo asomba amazzi kapiteeni olirwa meeting addayo ku mazigi kyebatwalaza kiri kimu Somalia bagala Somalia mwendo Somalia mupunguke huko nkoleka sente ati ugena kola sente bwokola nodda ibakyazi yo bakudunda oba ozikoze ekitwala abantu Somalia bakendere batnange atoli nakalala kompadde bagende babatwale Somalia mukendere kabisa kuba Somalia lutalo sasi ku sasi seba chance okudda eba chance omuntu agenze ku front eba chance odda n'obutadda banja abagenzi bakomanda mbuse bagenzi baba sente zaabo tebadajjana kale enjogedde munansonyiwa okubyogera nesandi byogedde mwe munsokodde weewaawo era nkweyanziza nze kankusabire osobole okubanga osuuka inshallah ate era nnyongere n'okusabira emyaka oleme kugamba nti olindiridde kufa at least obeeremu n'essuubi nti bwe naawona nja kusobola okubanga njapa Qur'ani yawandiika buli kimu kyonna n'ekyogerako n'abalyaza amaanyi n'eboogerako bana abantu balyaza amaanyi nze Qur'an nagisoma ngimanyi bano balyaza amaanyi ate waliwo kibagamba mu Qur'an bi aruju essuubi bi aruju olina okuba n'essuubi naye ffe essuubi tetukyalirina muno tulina mu bantu balala abasobola okutuyamba tetukyalirina tetukyalirina tulina mu bamuzira kisa abasobola okutuyamba kati yalumirwa kati ngoye yalumiddwa nange nti omusajja oyo mutwalira akasente kano kamuyambe kyamukutteko nnyo oyinza n'okubanga omwana oyo mulya nga we waffe ng'amanye ekyagwe waffe Luweero nga bakitaabe baafa kati nze ndi wano ku myaka gye nkugambye aruju siina tuuka ewaffe olabe ennyumba nakulira mu nnyumba nge erimu ebisenge 6 n'amadiira aga kitange jita nze okuzibwa okugenda kusomera okuntwala kusomera nga mmolo Kasirivu mu bantu walira bagisaanyawo ennyumba twalina ente ezisukka 10 ennyumba yonna bagisaanyawo na pe amabaati ne bagatwala bagikuba ku ttaka era batuuka waffe nga bwe nkugamba nti awalwa ennyumba osooka kunkuba luyi nti olimba ndi mulimba naye okukakaza mala kuwa nkumbi nigakubaawo enkumbi okubaawo enkumbi egi n'okuba museminti oli omuka ogenda kulanga omuliro gwaka n'okakasa naye essuubi kyemudde nga sirina ssuubi ndigizaawo ddi abaana babano mbazalya emizibu gunzaala kula yatambula azaala atyo yatambula nemeddwa ng'omusajja omuganda okukumaakuma abaana abange nemeddwa omusajja ng'omuganda nganza okukumaakuma abaana abange tubeere wamu ngonga nti nesuubi kiraba sirina okuleka Allah gwaba ataddemu n'amuyisizaamu okwagala kwenaga ati kamuyambe kikyokka nayogedde nga kuganti saagala kwegayirira nakola naye madde emikono tewali kyotolaba emikono gira madde amagulu gale madde biki kati ate oba nakola gwe nakola tanfuddeeko kakati ate kiki bameka nze mbadde mu bende tuuka embendo bamuwulire babalimba batuuka embendo osooka otunulya abaana magulu mikono tebalina maaso tebalina babakuba buli muntu atunulanga bw'ayagala olowooza babakkiriza okugendayo mmwe oba otenda nze wano naye bwetuuka embende wanoyogera biki
kale atuba mulungi ndowooza omulabi afande Kasirivu mbadde gamba nti gita yakyalina essuubi era alowooza nti singa beekolamu omulimu lwakuba ogambye eri mu gavumenti gwe tokyalinayo essuubi nti at least bayinza okubadduukirira ne beetandikirawo bu projects obw'enjawulo ne basobola okwekulaakulanya. Oli muntu alina endaba gyalabamu ebintu bye. Oyo muganda wange gita tomanya alina essuubi. Naye ebbanga lyamaze ng'ayogera ddene. Singa baali bagamba nti gita ono ebigambo byayogera ddala byebyo muleete gita tumuwumbe wano. Singa gita takyayogera era ekimwogeza busungu. Nakulaba kino kye nkugambye tekyali ssuubi. Tekyali ssuubi. Wabula gita agende mu maaso n'okunoonya. Naye ate nze amazima ge mu bulya gita abantu b'okuŋŋaanya bakuŋŋaanya sirowooza nti baliganyulwa kubanga ffe tukimanyi nti muzeeyi aleekaana ennyo gwasiba ki omumwa avaayo n'ayogera ennyo olumutwala gwe basiba omumwa kwata ng'asirika balabamu omu kasita alaba nti omuntu byayogera bituufu bwe gwatwala ne basiba omumwa ate sirika genda bannange munatusonyiwa abatula munatusomya ebigambo byetwogera tetwani byogera tuyogeza nnaku empitirivu kubanga sooka otunde muzeeyi takwatibwa nsonyi naabwa fulu figa sente anya kusaasira sente emmotoka yenkana eti gyatambulira mu sente n'amuwa ne bodyguard naye nze omusajja yava mu ttale ninahenya na muguu wangu eno netise ninahenya songa mbere emiggo giringa emiggo sikyalina ssuubi. Wow. Atwaba bulungi katukoma olunaku olwaleero y'afande Kasirivu tuzze okumukyekingako okulaba embeera tenabeera nnungi okutwaliza wamu akyali wano ku ndiri ekikola obubi n'essuubi takyalina ery'okubanga waliwo ayinza omuyamba mu gavumenti okuggyako bamuzira kisa mu abali eyo. So mwami Godfrey tukwebaza mwami Godfrey oyo nze nange nabadde awo nga nkubira kasimu nga ngamba njagala kubaako kempeereza afande Kasirivu oyo. So byebigere bino era kwekundaba wano nga tuwayamu n'afande Kasirivu ate nga emabegaawo nalina kabaako ne gita Sergeant Gita n'agamba nti ne afande Kasirivu ali eyo yangamba nti amanyi naye ayogera Oluswayiri sijjukira bulungi Luswayiri ayogera atya naye ng'agamba nti teri kantu konna kavaayo ngamba nti naye kyankoze bulungi nti yabadde yakwogera ne wabaawo ate aŋŋamba nti akantu kano katwalire afande Kasirivu. Weewaawo tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.